Yesu yebazibwe musumba Viki. Nsobola okusitayiringa enviiri zange ku mukolo ne make-up. I'm 22 years old, but I got someone who is... Okay, this is another question, but on the same paper. These are online questions. Onagamba nsobola okusitayiringa enviiri zange ku mukolo gwange ne make-up. Styling enviiri. Ekyokubiri, okay, let's first answer that. Okustylinga enviiri zo tekiriimu buzibu bwonna. Styling your hair has no problem at all. Kubanga oli mugole. Because you are a bride. Naye Mukama yatugaana make-up. But God stopped us from putting on makeup. Kisoboka okubeera omugole nga toliiko make-up. You can be a bride without making up. Nali mbaddeko omugole nga siriiko make-up. I have ever been a bride without makeup on my face. How I wish I would get that picture of mine. Singa nsobola okubalaga osobola okinzigirayo. Ekifaananyi kyange eky'embaga kindeetere. Osobola okifuna. Senga tusobola okiraga abaana ba. How I wish I could show you my wedding photo. I put on a long dress. Nayambala ekiteeteeyi nga kiwanvu bulungi. Long sleeves. Nga kirina emikono emiwanvu. Nenteekamu akamuli. I even put a flower on my head here. Nembawo akabi. And I was so smart stunningly. With no makeup. Nga sirina makeup. Ne basala akasige. And then they sharpened my eyelid. With no lipstick. Eyelash. Nga sirina na lipstick. With no eye pencil. Nga ne pencil zamwe zino ebisiriza sitaddeeko. But very beautiful. Ate nga ndi mulungi. Balamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abira ddala omulamu mwasuze mutya yonna mwasibe mutya yonna gye musinzidde. Tukkiriza nga Mukama bakumye bulungi. Mikwano gyaffe abali mu kugoberera topics zaffe eziri ku YouTube channel yaffe ezikwatagana ne Jezebel spirit. Balamusizaako nnyo mwebalire ddala Mukama bawomukisa. Ndi musanyufu nnyo nga gye nkikomeza nti oyita mu comments n'olabira ddala nga olw'ekintu Mukama kyakola mu bulamu bw'abantu. Mpulira nnyo essanyu buli kaseera tubeera nga tuli mu kuweereza abantu ng'oli awandika n'agamba mbadde sikimanyi naye nkitegedde. Oli n'agamba nti nfunye deliverance. N'olira nga something is happening. Bulamu bwawe obw'omwoyo njala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mwenna bantu abali eyo betugasa. Topics zino tetuzitadde ku Facebook page wano for reasons nti waliwo teachings tuzinange gye tuli mu kuzikwasaganyamu ate ne wano waliwo ebigenda maaso, so platforms zonna tuli mu kuzigabanyaamu emirimu egy'enjawulo. Mbaagala nnyo mwenna maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Nafuna vidiyo eno waliwo oluganda yaginkasukira mu ka inbox kange aka WhatsApp etutendooza wiki namba ng'erimu erute wiki namba ng'eri mu inbox yange naye ng'owooluganda ndi bubi ansojjogera ebibuuzo. Mba ndi awo omulala ne nangintagingamu, mba ndi awo omulala naye najja nambuuza ekibuuzo kyekimu, ne bantu balinga nga basatu, si bangi nnyo, tekitiisa nnyo, naye netwogera omanyi tutera okunyumya naye ogenda okulaba nga gye mweyongera ebintu gye byeyongera okugaziwa, then n'ogamba nti eriyo n'abalala oba oli awo abali eyo abeetaaga oba oli awo okuyambibwa mu mbeera y'emu bwetyo. So kwe kusala tufiseeyo akadde wamu okutulabike nga ensonga eno tugitwako ensonga gye tugyogerako. Ngenda kuwa eddoboozi lya Musumba Viki ng'alina ekibuuzo kyaddamu. Ekibuuzo kiri so tekiniko ekyetaaga okuddizibwamu omwoyo wa Mukama n'amagezi g'atuwadde okusobola okuyamba abooluganda. Amiina. Nolwekyo katuddeyo tuwulirize ansa eya Musumba Viki mu vidiyo waggulu, tugende maaso. Yesu yebazibwe Musumba Viki. Nsobola okusitayiringa
okustylinga enviiri zange ku mukolo ne makeup. I'm 22 years old, but I got someone who is okay. This is another question, but on the same paper. These are online questions. Onagamba nsobola okustylinga enviiri zange ku mukolo gwange ne makeup. Nsobola okustylinga enviiri zange ku mukolo ne makeup. Nsobola okustylinga enviiri zange ku mukolo ne makeup. So kisinzira style kijwagala oteka mu nviiri zo, kijwagala okozesa enviiri zo. N'ekibuuzo kiri nti ekibuuzo kiri nti nzikirizibwa. Okay, let's first answer that. Okustylinga enviiri zo tekiriimu buzibu bwonna. Styling your hair has no Okustylinga enviiri zo tekiriimu buzibu bwonna. Tukaddemu. Okustylinga enviiri zo tekiriimu buzibu bwonna. problem at all. Kubanga oli mugole. Because you are a bride. Kubanga oli mugole. So kubanga oli mugole okustylinga enviiri zo tekiriimu buzibu bwonna. Kubanga oli mugole. Yatugaana makeup. But God stopped us from putting on makeup. Naye Mukama yatugaana makeup. We wali konsani yangawo. Obanze nkawulidde bubi kakuddizeyo katono tugende mu maaso. Because you are a bride. Tukazizayo katono God emabega. stopped us from putting on makeup. Kisoboka okubeera omugole nga tuliiko makeup. You can be a bride without making up. Nali mbaddeko omugole nga Styling your hair has no problem at all. kubanga oli mugole. Naye Because you are a bride. Mukama Yatugaana makeup. But God stopped us from putting yatugaana on makeup. Kisoboka okubeera omugole nga tuliiko makeup. You can be a bride without making up. Nali Your hair naye has no Mukama problem at yatugaana all. makeup. kubanga oli mugole. Kati bw'obanga obakkiriza saagala But God stopped us siri from wano putting on makeup. kutyoboola oba siri wano kulaga nti no Pastor Vicky You can be a byebera bride bifu. without making up. Nali mbaddeko Naye njagadde omugole nga nziremu tuliiko ekibuuzo makeup. kino nga bwe nakizeemu abooluganda. Nategedde nti waliwo ayinza okubaawo obaoluusi bingi nti vidiyo yatambula nagigoberedde nendo gisanga ng'era eri abantu abamu era still abakyakubagana n'ensonga ezifaanaganako bwe ziri. Nawo tulina abantu wano bammanga abali mu deliverance sectors, abantu abakola deliverance. Betugamba abantu abakola deliverance be bantu abali mu kanisa oba mu buweereza. Tulina obuweereza obwegabanyaamu. Owulira nti waliyo obuweereza obwa teaching buli eyo, n'owulira waliyo obuweereza obwa deliverance nabwo buli ebweyawula, nemubeeramu obuweereza obuli prophetic nabwo buli ebweyawula, n'owulira waliyo obuweereza obuli apostolic naye buli ebweyawula. Kati ne bwonna obuweereza ogenda okusanga bulimu omusumba ne bweyawuddemu. Ffe tuli ba deliverance, ffe tuli ba kino. Kakati mostly ebiseera ebisinga obuweereza obuli mu deliverance bo kye beeyita tuli mu deliverance batera nnyo okubeera n'ebintu bino wammanga. Don't. Kati bebesanga mu section eya mu don't si zaabwe mu beera section eya makeup. Katonda yatugaana makeup. Katonda yagaana makeup. Katonda yagaana makeup. Balina n'emmere olumu gye baziira. Abamu balina n'engoye ze bakugira. Toyambala lugoye luti, toyambala lugoye luti. It's fine and it's okay. Decently okwambala decent, it's fine. Naye ate wali kye bagenda bagamba nti ate nedda n'olugoye luti tolwambala luti, olugoye luti tolwambala luti. Let us go very slow on this case. Nowabeerayo ate abalala bano bannagendako emagombe n'enkomawo. Nafa neŋŋenda emagombe nempeereza ku naweereza sitaani n'enkomawo. Nentukiri nga ndaba buli muntu ayambadde makeup ku mimwa aleeri awo emuweereza sitaani. Era nalaba sitaani ng'ayogera ng'agamba nti makeup no nze namukola n'ensonga efaanaganako bwetu n'enkomawo. N'olwekyo Katonda yampa ekkatale ddene okugamba abantu nti temulekeraawo okukozesa makeup. Abo nabo tubalina bangi nnyo. Kati abantu abamu ne batandika tokoppa obukoppi ebintu bye bawulidde obuwulizi mu baali ba devil agents, ba devil actors, ba devil worshippers dda. Abo nabo ne bafuuka ate ekizibu ekirala nti kimwanguyira mwangu okumukkiriza kubanga byababuulira mu byagala, naye buli kyagenda okubagamba yatuuka n'abeera instructor mu kkanisa. Kino nedda kati batuuka ku makeup ne bamuba. Then bw'obanga omaze okutugamba nti oba omugole it's okay
tintinga enviiri zo, then naye tenoma n'otugamba nti Katonda yagaana makeup, then mba sikitegeera. Kubanga makeup kyeki bw'otunuulira Musumba Vicky wayimiridde ku mukono gwe kuliko essaawa, ekyokubiri ku mukono gwe kuliko empeta. Ebyo byonna biri regarded makeup, byonna tubiteekera mu basket emu, it's makeup. Extension yonna egenda ku mubiri gwo, it's a makeup. Extension yonna kintu kyonna ekigenda ku skin yo, it's a makeup. Ebizigo bye weesiiga bw'ova ewaka ne weesiiga ebizigo, genza okugenda ku makya weesize ebizigo, ova kudda okunaaba weesize ebizigo, it's makeup. Abakyala bamanyi okukubakuba ka powder mu nkwawa, muleme kutuyana nnyo, muleme kuwunyirira nnyo bantu nammwe abaami, it's makeup also. Makeup nange nina powder gwe nkozesa olw'ensonga y'omubiri gwange, olususu lwange, nti tuleme kwekuuba nnyo. So makeup onanyamba obutafuna friction, Mukama yebazibwe nnyo olw'obutafuna friction, oyo naye makeup. Kaakati waliwo ebyawandiikibwa abooluganda abamu bye batera okusinziirirako, njagadde era oluganda omu yazze n'abiisanyaako nange ku nsonga y'ekyawandiikibwa kino. Kyenjagala nkuwe ekyawandiikibwa kino kiri so serious nnyo bw'oba tokitegedde. Ekyawandiikibwa kito oba tokitegedde kiri mu Yeremiya 4:30. Nabadde nkitomedde nno naye natuuse wansi nempuliriza, nazeeyo nempuliriza ekyawandiikibwa kino nenkyetegereza nga oluganda yabadde alimbye. Yeremiya 4:30. Yeremiya 4:30 agamba nti naawe bw'olinyagibwa olikola otya, newankubadde ng'oyambala olugoye olutwakaavu, newankubadde nga weeyonja n'ebintu ebya zaabu, newankubadde ng'ogaziya amaaso go, nga weesiigako eddagala zino, kola extension buno busige, ntwe ebityo okuteekako wanja ku maaso, weefuulira bwereere obulungi, zino weefuulira bwereere obulungi. So olunyiriri luli mu kwogera ku bantu abagatta maaso gaabwe, feesi yaabwe, omubiri gwabwe okubeera obulungi. So ngagamba nti weefuulira bwereere obulungi, baganzi bo bakunyooma, banoonya obulamu bwo. Kati oluganda yaleese olunyiriri luno n'aluŋŋamba nti luno olunyiriri Katonda agaana makeup, Katonda tayagala makeup. Naye olunyiriri luno bwe nalutunuddemu nensiriikirira nendufumiitirizaamu, nenva waggulu eri gye luva waggulu wazibu nnyo. Bw'otunulira context yaalwo ne Yeremiya kye yali agezaako okunnyonnyola kirala. Bayibuli esomesa mu Yeremiya 4:29 nti ekibuga kyonna kidduka olw'okuyoogaana kw'abo abeebagadde embalaasi n'ab'emitego, bayingira mu bisaka ne balinnya ku mayinja. Buli kibuga kirekeddwa, so tewali muntu atuula omwo. Buli kibuga kirekeddwa, so tewali muntu atuula omwo. Naawe bw'olinyagibwa olikola otya? Kati kyekiddako. Kati olunyiriri wansi olwa31 nga lugamba, kubanga mpulidde eddoboozi ery'omukazi alumwa okuzaala, obubalagaze obulingo ng'obwoya azaala omwana we omubereberye, eddoboozi ly'omuwala wa Sayuuni alaakira ayanjaala engalo ze ng'ayogera nti zinsanze kaakano, kubanga emmeeme yange ezirika mu maaso g'abassi. Kakati olunyiri luno Yeremiya 4:31 bw'ova eri waggulu yonna obudde tewali, lwali lwogera ku Yerusaalemi. Yerusaalemi eno nga yakola kye tuyita Yerusaalemi eno nga yakola
kyetuyita coalition yali alina abalabe be yakola nabo kati nemala ate neyefuula neyagala ate okwefuula ennungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Tetugenda wala nnyo. Yakola ebitali birungi Yerusalemi. So it was a warning eri Yerusalemi ti ng'ebibuga ebirala bwe birekeddwawo naawe ojja kulekebwawo nga weefudde omulungi n'ebirala ne bamugereza ku mukyala Yerusalemi. Nenga context y'olunyiriri lino yali teyogera ku mukazi kubanga bw'okkirira wansi enyiriri ezikirira wansi 3 olunyiriri lwa 3 naawe bw'olinyagibwa olikola otya newankubadde ng'oyambala olugoye olutwakaavu. Kati waggulu wali eri mu Yeremiya 4:29 ekibuga kyonna kidduka olw'okuyogaana kw'abo abeebagadde embalaasi n'ab'emitego bayingira mu bisaka ne balinnya ku mayinja. Buli kibuga kirekeddwa so tewali muntu atuula omwo. So boogera ku Yerusalemi, bali boogera ku Yerusalemi nga Yerusalemi bwe yeefuula, bwe yagala okwefuula yeetoneetone, amaaso gaayo ekyuke efaanane ekirala naye ng'ate munda kirala. So Yeremiya yali aleese warning eri ekibuga kino ekya Yerusalemi. So olunyiriri telwogera ku mukyala nti okwetonaatona kwe kwa bulabe. Nedda kubanga oli yampadde Yeremiya 3 n'angamba naawe bw'olinyagibwa olikola otya. So kitegeeza wano olunyiriri lulina gye luva waggulu olikola otya newankubadde ng'oyambala olugoye olutwakaafu, newankubadde nga weeyonja n'ebintu bya zaabu, newankubadde ng'ozigaziya amaaso go nga weesiigako eddagala, weefuulira bwereere obulungi, weefuulira bwereere. Kati yasomye weefuulira bwereere obulungi then n'angamba bw'atyo Mukama bw'ayogera talina. Akati newabeerawo era olunyiriri olulala luli mu Bassekabaka ekyokubiri. Sigenda kugendayo obudde butudduse ku Bassekabaka ekyokubiri 9:3, Bassekabaka ekyokubiri 9:3, 3:1, 3:2, 3:3 tusanga omusajja omukyala ayitibwa Jezeberi. Ndoza tulusomeyoko, tulusome obudde sagala kusukka dakiika ziwera 3, sagala kisuka dakiika ziwera 3. Bassekabaka ekyokubiri 9:30. Omukyala ono ayitibwa Jezeberi yagala okutta Yehu ng'agenze mu Jezreel. Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli esomesa awo Yehu bwe yatuuka Yezuleeri, Yehu bwe yatuuka Yezuleeri, Yezeberi n'akiwulira n'aziga amaaso ge n'ayonja omutwe gwe n'alingiza mu ddirisa. Awo Yehu bwe yali ng'ayingira mu mulyango n'ayogera nti mirembe gwe Zimuli omussi wa Mukama wo. N'ayimusa amaaso ge eri eddirisa n'ayogera nti ani ali ku lwange, ani? Abalaawe 2 oba 3 balingiza gy'ali. Mukama yeebazibwe nnyo. 3:3 n'ayogera nti mumusuule wansi awo. 9:32 Bassekabaka ekyokubiri 9:32 n'ayimusa amaaso ge eri eddirisa n'ayogera nti ani ali ku lwange, ani? Abalaawe 2 oba 3 ne balingiza gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omusajja ono ayitibwa Yehu. Olunyiriri lwa Bassekabaka ekyokubiri 9:3. Yehu bwe yatuuka e Yezuleeri, Yezeberi n'akiwulira n'aziga amaaso ge n'ayonja omutwe gwe n'alingiza mu ddirisa. So Yehu yagenda e Yezuleeri. Ono omukyala ayitibwa Jezeberi, omwoyo gwe tuli mu kwaniviiringa eri ku puroguramu zaffe endala. Bwe yamanya nti Yehu ayingidde kubanga yali yakigendera kikyakutta bannabbi ba Katonda, Bayibuli tusomesa nti yadduka ne yeezigula amaaso ge ne yeeyonja n'atuula mu ddirisa. Yehu yamulaba. Yehu n'amanya nti Jezeberi kyakoze kyakwagala kumutta kubanga yakikolanga. Kalinga nga katego k'ebiseera ebyo nga ye waba agenda okutta bannabbi ba Katonda yeezigulanga amaaso, yeeronjanga n'akozesa kye bayita naked
weapon. Naked weapon eyo abakazi bagikozesa nnyo. So kiyakola ne yeetonatona ne yeetekako makeup ne yeeyonja bulungi nnyo. So oluganda nga ntegeeza nti makeup ono abantu gwe bakozesa, abakazi gwe bakozesa, bamukozesa lwa nsonga ya Jezebeli, ejjumiro gya Jezebeli. Byala kwogera nawe ebigambo bino, mpuliriza mukwano gwange. Unless omwana ow'obuwala ng'ataddeko makeup, waliyo abaana ab'obuwala abakola makeup oyo ne bambala ebintu nayimirira mu ndabirwamu. Buli woyimirira mu ndabirwamu ne weeraba nga you are dressing to kill. Ebiseera ebisinga bakozesa nnyo ekigambo ekyo, dressed to kill. Oba omanyi ekitegeeza? Simanyi. Naye abaana abawala batera nnyo kikozesa, n'abantu abalala waawo oyambadde, you have dressed to kill. Kati buli bw'oyimirira mu ndabirwamu bw'oti n'oweeraba n'omalamu essaawa n'olaba ng'onyumye n'otambula ku street, gwe nawe mundamu gwe ng'okimanyi nti eriyo omuntu ali emabega akutunuulira, kubanga makeup n'olugoye lw'oyambadde, n'omuleka omusajja watunga endusu ziyiika, n'omuleka ng'omutwe gutunula, era n'otuna n'ogamba nti mmanyi agenda kuntunuulira kankyuke, n'okyuka n'omulengera ng'akutunuulidde omusajja akyakugobereza amaaso, manya nti ky'oli mu kukola oba ekyo ekiri mu kusindika okola ekintu ekyo, it's a spell eva eri omwoyo gwa Jezebeli. Yo bwete bwekola nti eteeka features ku bulamu bwo mu nsi eyo mu mwoyo, nti omusajja waba akutunuulira ng'okyuka ogenda, kabina katunulidde, maaso gatunulidde, nviiri zatunulidde, kasita ova mu ndabirwamu n'ogamba nti nze I have dressed to kill, I have dressed to kill, then manya nti there is a force from the spirit of Jezebel. Spirit eyo bwete bweyekola bassebo ne bannyabo. Bwe kityo Jezebeli ono kyeyakola, era Yehu bwe yamumanya ne balagira mu musule wansi agwe, era Jezebeli kwe kwali okufa kwe, kubanga bw'ati bwe yalinga akola. So yalowooza ne Yehu naye era agenda kumutta. However, nti eriyo ate abantu abateekako makeup ku mutwe gwabwe, mu maaso gaabwe, nasigala ng'ali nnomo, natabako na kintu kyonna munda mu ye kyatunulira, wabula ye n'asigala ng'agamba nti nze obulungi bwange bwa mwami wange mbutegekkedde bba wange, oba maaso oba kasiga kasiziza kagolodde bw'ati, it's fine. Kati n'osanga ate eri ye nga Katonda yayogera naye maaso ku maaso, Katonda yayogera naye kigambo ku kigambo, nkugobye ku makeup, tokozesa makeup oyo, tokozesa makeup bireke. Why? Kubanga ogenda kozesa makeup oyo ate gw'omufulemu kintu kirala, you are not strong in the spirit. So Jezebel spirit negenda kozesa gwe okaringa spells zaayo okasinga abantu. Nolwekyo Katonda yakulaba naga no tokikola kireke, don't put on. Katonda abanga akugambye don't put on makeup, tovaayo kwata muzindalo kujja kugerera kyalo kyonna. Katonda tayagala makeup, yagaana gwe, teyagaana mulala, yagaana gwe. Waliyo n'abalala Katonda yangaana okwambala empale, wabanga Katonda yagaana okwambala empale, it's that case between you and God, kubanga alina kyeyalaba nti empale yo onaagyambala egenda kwambala ekintu ekirala, ogenda kwambala ekintu ekirala ekigenda okutta abalala. Dressing to kill, statement ye mugiwulira nnyo, dressed to kill. Kati you are going to kill someone. Whoever stands in dressed to kill consent abeera ali carried by the spirit of Jezebel. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye ekiyitibwa makeup, ekintu kiyitibwa makeup, n'abasajja nabo balina makeup. Sajja balina makeup. Essaawa ku mukono it's a makeup, ring ku mukono it's a makeup, glasses ku maaso z'oteekako bugalubindi ku maaso it's a makeup, gasoteekako bugalubindi ku maaso it's a makeup. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. That's why bagamba they put on makeup. So makeup it's like a dressing. Let me put on my makeup. Go and put on your makeup. Mukama waffe Yesu mbadde sagala kukulwisa. Matayo 26 n'olunyolo lw'omukaaga, obudde budduse, mbadde saagala kweyongereyo mu ddakiika. Ndi wano ndi kutunulira budde wano, saagala kweyongereyo mu ddakiika zisukkawo wano. Matayo ntunulira wano obudde bwonzirukako. Matayo 26 n'olunyiriri olw'omukaaga. Matayo 26 n'olunyiriri olw'omukaaga. Ennyiriri zimu tugenda kuzisoma busomi mu bbanga. Naye Yesu bwe yali mu Beseniya mu nju ya Simoni omugenge, omukazi n'ajja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agafuka ku mutwe ng'atudde alya. Omukyala ono
ayajja mu nyumba ya Simoni, omukazi yajja eyalina ecupa y'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo ng'eri mu muwendo mungi. Yakwata amafuta gano n'agafuka ku mutwe gwa Kristo. Amafuta gano gali regarded a makeup. That is the reality. Naye amafuta gano ge basiize Mukama waffe Yesu ate go tegali dressed to kill. Ne bamusiiga amafuta. Bwe mubeera mu makanisa eyo ne bakwata amafuta anointing oil oyo ne bamubasaaba mu maaso, abo ne bamukwata ne bamukwata mu ngalo ze n'agamba nti weesiige mu maaso. You are applying makeup on your face. You are applying makeup on your face. So makeup, omuntu okuvaayo okusomesa Katonda yakyawa makeup, olina okuba ng'oli so attentive in the spirit okusomesa ekintu ekyo, kubanga makeup ali wide. Tukaddemu makeup ali wide. Now eriyo omusajja omu gwe tujjukira ffenna, ali mu Matayo, ali mu Luka 15. Omuvubuka oli mumujjukira, saagala koma mu kitundu kirala, mumujjukira omuvubuka oli gwe tuyita prodigal son, omuvubuka eyava mu maka ga kitaawe yeyongerayo. Luka 15 obudde ninawo, Luka 15 n'olunyiriri ndowooza olusookera ddala olw'obudde tuyinza okudduka muko mu lunyiriri olw'10 ndowooza n'emu. Mbagamba nti bwe kityo libassanyu maaso g'abamalayika Katonda olwalina ebibyomu ayenenya n'ebirala. Kati bw'oyambuka eri waggulu mu Luka 15 ojja kwesomerayo obudde tewali. Omuvubuka ono yamala okuva mu maka ga kitaawe n'agenda mu kudda bamwaniriza n'essanyu lyali lingi, era Babuliganda bamuteekako ebyomuwendo ne bamwambaza n'empeta. Mukama yeebazibwe nnyo, ne bamwambaza n'empeta. Ebyo byonna makeup ne bamwambaza, ne bamusiiga ebizigo, ne bamulongoosa, ne bamuzigula. Buli wova mu kunaaba, mpozi ng'oŋŋamba nti gwe bw'ova mu kunaaba teweesiga bizigo, ne buli wova mu kunaaba ne weesiga lotion yonna gye weemese. Abamu ku mulina ze sun whatever ez'omusana, toyagala musana gukubbaaninga olususu lwo, you are applying makeup. So kizibu nnyo okugamba omuntu nti Katonda yagana makeup ng'osinziira mu Bayibuli. Kizibu ddala, era kiyinza okuleeta omugugu omunene eri ekkanisa singa tukifuula topic. Era singa mu kkanisa yo gw'ogamba abantu nti Katonda omuntu yenna agenda, nabwe nawulira omulala ng'agamba nti buli muntu yenna alina akozesa makeup agenda mu geyeena. Nawulira omukulu omu gwe bagamba yagenda e Magombe, sijja mwogera linnya, nti yagenda e Magombe, mamu bamanyi, yagenda e Magombe kati n'akomawo n'alaba ebyaliyo, n'alaba nga abakozesanga makeup bonna bali mu kubakanyaga mu muliro. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebiseera ebisinga ebintu bino byogerwa with experience, your experience eri yo gwe ne eri personal, n'etabeera ate nga terina kubeera message eri kkanisa, kubanga kiyinza okuleeta obuzibu. Kubanga bw'owulidde omukyalo ono ng'ayogera agambye nti it's okay kubanga oli mugole okweteekako makeup, naye Katonda yagaana makeup. It's contradicting. It's okay okweteekako makeup kubanga oli mugole, naye Katonda yagaana makeup. So Katonda abanga yagaana makeup, ate lwaki abagole bo ate mubawa go ahead okweteekako makeup? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So ennyiriri zino n'olunyiriri olw'olumu Yeremiya oluganda lwe yampadde olwansomedde, n'olunyiriri olwo lwali lwogera ku kintu kirala nnyo tutale different. Bali boogera ku Yerusaalemi gezaako okwewunda kungulu naye ng'erekeddwawo, naye ng'ate munda yeetaaga okujjanjabwa. Yalabasabira Katonda abakuume era abayambe. Omutukuvu akulungamye mulembe guno gwe tulimu, akunyweze akusiba amaanyi linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati era eriyo abagenda okuyomba bagambe nti nvumye Musumba Vicky abo twabamanyiira, naye mmwe mbawulire Mukama atwagala nnyo
era atwagala waliwo abali awo Another question, but on nga the bagenda same paper, these kukolima are online questions. era avumye era alumbye Onagamba musumba styling Vicky enviri era zange amulumbye mukolo gwange ne makeup. byenjogedde byonna byonna babireke Ekyokubiri, era alumbye musumba Vicky era alumbye yala bakakasa Katonda mwesigwa ddala 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 akyalabirira ekigambo kye ensonga ngimaze. Yesu yebazibwe musumba Vicky. Nsobola okusitayiringa enviiri zange ku mukolo ne makeup. I'm 22 years old, but I got someone who is okay. This is another question, but on the same paper. These are online questions. Onagamba nsobola okusitayiringa enviiri zange ku mukolo gwange ne makeup. Okay, let's first answer that. Okustyling enviiri zo tekiriimu buzibu bwonna Styling your hair has no problem at all kubanga oli mugole because you are a bride. naye Mukama yatugaana makeup. But God stopped us from putting on makeup. Kisoboka okubeera omugole nga toliko makeup